Omusajja asobezza ku baana babiri ye Ssebbo Isaac w'emyaka 45 nga mutuuze w'e Kakire. Ono yasoose kuteega abaana bano ku makya nga bagenda ku ssomero n'abawa ennusu bisatu. Olwo n'abategeeza nga bw'ayagala okubalaba nga bavudde ku ssomero abongere ssente endala. Abaana ababiri abasobezeddwako, omu wa myaka 9 ate omulala wa myaka 8. Kigambibwa nti oluvannyuma yabateeze nga bava ku ssomero, bw'atyo n'abaperereza n'abayingiza akasikoolo n'abakolako ebikolwa eby'ensonyi. Yagamba Damali bunaakweko ssente, awo ne mugamba Damali jangu tudduke tugende ku ssomero, awo ku ssaawa 10 n'atuteega. Ssebbo bw'abuuziddwa obanga kituufu abaana bano yabasobezaako akkiriza oba n'ategeeza nti yasoose kukkiriziganya nabo oluvannyuma lw'okubawa ennusu bisatu. Kakati ne bansanga ne bansaba ssente ne mbagamba sirina ssente. Ne mbaga ate ze nabo wadde ku makya zaalazeewo. Ne bagamba twongere. Nkugambye yali omu bw'ati, oli yagaana. Naye ono n'akkiriza nga simukutte. Yakkiriza bulungi nga simukutte. Ne tukyama we tukyamye. Awulidde. Era naye n'akola ki nga bw'omanyiira. Mwagenze ludda wamutute luddawo. Kasiko kabadde awo nga ku luzzi. Ssebbo era mu kwewozaako ayongedde n'ategeeza nti baamukwatiriza nga tannamaliriza bikolwa bya nsonyi olw'ensonga nti yabadde yakatandika nga n'omwana owokubiri agamba nti yamusimattuse. Namukozeseza kale naye nga nabadde nakatandika. Mbadde nakatandika naye tinabadde simukozeseza bulungi. Akulira okunoonyeza ku buzzi bw'emisango ku poliisi y'e Kakire Bubangizi Innocent ayogedde ku musango guno. Naye kenyini ye akkiriza akonfesinga nti yakosezako omwana omu ogwo musango munene nnyo. Tugenda tuprocesinga fayiro tumusindike mu kooti, tugenda mucharginga aggravated defilement kubanga abaana bali wansi w'emyaka 14. Ku Lwabukedde TV ndi Kazaala Bwana Patrick Mukasa, Kakire.